Amatendo g'obusaasizi bwa Katonda. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwulire. Patri nnyina Katonda Patri nnyini ggulu. Tusaasire. Katonda Mwana omununuzi w'ensi. Otusaasire. Katonda Mwoyo omutuukirivu. Otusaasire. Tuyita omutuukirivu Katonda omu. Otusaasire. Obusaasire bwa Katonda. Nkwesiga. Obusaasire bwa Katonda okwagala okutaliiko kkomo. Kwesiga. Obusaasire bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka kya Trinity omutuukirivu. Obusaasire bwa Katonda amaanyi ga Katonda agasingira ddala amaanyi gonna. Kwesiga. Obusaasire bwa Katonda obutonde bwa naggulu. Kwesiga. Obusaasire bwa Katonda mu kutegekebwa kwaffe nga tuba butaggwaawo ne tujja mu kubeerawo kw'obusaasire bwa Katonda. Obusaasire bwa Katonda obutuviira obulamu obutaggwaawo. Obusaasire bwa Katonda obutuukiriza nga obuwaddeyo ekibonerezo ekisukulidde. Obusaasire bwa Katonda obutusitula nga butujjuza mu busikire bw'ekibi. Obusaasire bwa Katonda obutunyulula nga buyita mu kigambo ekitufuula omuntu. Obusaasire bwa Katonda obukulukuta nga buva mu biwundu bya Kristo. Obusaasire bwa Katonda obufukumuka nga buva mu mutima omutukuvu ddala ogwa Yesu. Obusaasire bwa Katonda obutuwa Bikira Mariya omutuukirivu nga maama w'obusaasizi. Obusaasire bwa Katonda mu kubikkulirwa ekyamagero bya Katonda. Obusaasire bwa Katonda obulabikira mu ekereziya nga etegeka. Obusaasire bwa Katonda obubaawo mu muntu nga mu masakalamenti amatukuvu. Obusaasire bwa Katonda nga bwe tufunira mu masakalamenti bya batisimu ne penetensiya. Obusaasire bwa Katonda obutuviira mu masakalamenti ga Okarisiya ne Olodiini. Obusaasire bwa Katonda obulabikira mu kitiibwa kya Kitaffe era n'okukkiriza okutukuvu. Obusaasire bwa Katonda obulabikira mu kukyusa aboonoonyi. Obusaasire bwa Katonda obutuusa mu kwesigwa okutukuvu. Obusaasire bwa Katonda ensulo y'obuyambi eri abalwadde n'ababonaabona. Obusaasire bwa Katonda essuubi lyokka eri emyoyo egiterebuse. Obusaasire bwa Katonda obutuwambaatira mu buli kadde k'obulamu bwaffe. Obusaasire bwa Katonda obutuweereza enneema ezitenkanika. Obusaasire bwa Katonda ekiwummulo ky'abali mu kaseera ak'okufa. Obusaasire bwa Katonda essanyu ery'omu ggulu eri abaweddemu essuubi. Obusaasire bwa Katonda kikubagizo ky'aboonoonyi. Obusaasire bwa Katonda engulo y'abatuukirivu bonna. Obusaasire bwa Katonda ensulo etutikkira mu myoyo gyaffe. Kaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Sonyiwe Ayi Mukama. Kaliga ka Katonda akeewaayo mu buli kitambiro kya mmisa olw'okubeera ffe. Tuwe Ayi Mukama. Kaliga ka Katonda akaggyawo ebibi byaffe mu kaseera akatakoma. Tusaasire. Obusaasire bwa Katonda buli mu buli bitonde byonna. Nkwesiga. Obusaasire bwa Mukama ndi mu buyambi obw'emirembe gyonna. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo gwowa obusaasizi obutakoma era enkuluze y'obukubagiza okutaliiko kkomo. Tutunuulize eriiso lyo ery'ekisa era otwongere obusaasizi bw'omuffe. Mu budde obuzibu tuleme kuggwaamu maanyi oba kuterebuka. Wabula
n'obumalirivu obungi tusobole okwesiga bulijjo mu ggwe awangaala gwe eyawangula ekitukuvu anti gwe atwagala era obusaasizi bwennyini tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe kabaka w'obusaasizi oyo ng'ali wamu naawe ne mwoyo mutuukirivu atulaga obusaasizi kaakano n'emirembe amiina. Erinnya lya Patron ne lya